omukyalo ono kasita yakwata Quran n'alayira n'agamba talina byapa kati ebyapa bye nafuna nabijjawa mugatte dati nze nagatta dati siinako nti ki omukyala azayogereza obulimba nakuba ebituli mu bigambo binti nabaana ali bweru nabaana akunkumuse yatugamba omusajja munaku muzibu talina kyamuwa omusajja nakati ekisinga omuluma era bwe tugenda ekigambuuza kimu abaana bange bali abalwadde kubanga fasitesoni yaabwe eddagala lyabwe lya bbeeyi simanyi nabwe bali agamba bw'omugamba ku kigambo kya Nisha agamba omwana wange abo baana bange naye mbasonyiye kubanga bo tebalina biki abo mbasonyiye Allah ajja kusala ensonga zonna azituukirize tulina essuubi omusibe okuva mu kkomera dene nnyo 100% okubanga agenda kuvaayo lwa nsonga n'omulamuzi omulabye 18 abantu abasinga emisango nyo tebasaana kugisembeza abasinga gibera emyezi mukaaga nga twogedde ekigambo na kimu maybe n'emyezi mukaaga n'okoma omwaka ennyongera okubira abantu mu mulanga bagamba furufiga ave mu musango nabadde n'ononabbala nga bagamba furufiga ave mu musango sisobola kuva mu musango nga mwe mwagujjamu bazibeda bwe bagajjamu ne bafifi abatali mu ggwanga nga bannalongo bitone bwe bagujjamu nange bwe nagujjamu ate nze nina CV egundetamu ndi mwabuzi wa president essaawa yalolo bagambye tebakyalina sayidi ekyokusatu njija mu musango guno according to my experience because nina nkola investigation. Yes, abuterevo yono mukyala full figure nkusaba likinge subscribinga gwatanaba ku subscribinga songa zikyali za Hajjati zuula ne Haji Ali zikute wansi ne waggulu kankongereyo n'akatambi. What is the meaning of investigation? Simala googera era nze saasokera kwogererawo nakola investigation, that's why nasitandika ku mazima n'obwenkanya n'olwekyo nsaba President Museveni ebintu bibiri. President Museveni abantu bw'oba oyagala eddembe ku basajja bawe ministry yaabwe obawe office obaloopa mwawule office ya jenda okugamba nti abasajja n'abaana n'abakazi eyo office egendebwamu abantu bakazi n'abaana ate nga bagenze kuwayiza abasajja buli mukyala gwolaba omugamba mpa abaana tayagala kuwa abaana kubaana kwabbira waliwo n'agaana gakulu nga gawezezza emyaka 25 ku myaka 21 yes mwafuula abasajja ensuku okuba baba malawo n'olwekyo President Museveni nze nazudde abasajja lwaki banyiivu tosobola kukwata musango guno eggwanga lyonna equality from men twagala obwenkanya eri abasajja kubanga ssemateeka w'eggwanga akawaayiro article 20 kagamba nti buli muntu aba n'eddembe lye lyamuzaalibwa nayo nga temuwera gavumenti wadde omuntu yenna wadde omukulembeze natuuka okugamba famire ya Ajo batebalina ssente mbawole ssente njagala Ajo jje jangu wano jangu nedda nakibagamba ne mbagamba njagala oyogere amazima natuuka obbagamba oba temulina ssente ze mbawole ssente tuwe kanso tusobole okuteekamu production warrant bwekiri Wuya yogere. Nenda labadde madamu address tuwe. Bogere. Nembagamba nze kamba we sente. Nze kubagamba nti bano be bampa. Ekirala. Ekirala. Njagala mutegeere nti nno mbadde mbalaga article 21. Omuntu aba n'eddembe lye. Era mu makooti tubeera kyenkanyi si mwana, si mukazi, si musajja. Omuntu aba n'obwenkanya. Etteeka mwenna libatunulira kyenkanyi. Naye ate wano litunula kirala ku mukazi. Mukisuusa ne mugamba omwana w'omukazi ebyenda biri bweru ate Aji si mwana wa mukazi nala kati kankubulye ne Nabbi Musa alema okutegeera omukyala ate era ne Bayibuli eyogera ku mukazi omukazi kyekintu ne sitaani ati omukazi waloneko wonna weegandiza n'omukazi ne Adamu Eva yaleeta kati omukazi ovanga ku mukazi akeera ku makya n'asitama ku mwana n'amupamako kati olwo naye bamuwaayiriza nsaba muganda wange nammeera ow'ekitiibwa president advisor oli w'e Masaka kwatagana ku nsonga zeeyo zino zireke kuba tewazitandikako tuve mu views ne content tetuli mu byakumanyika Masaka nanti omwana oyo ebiseera ebisinga bulonyingira mu musango muga full figure yeteekawo yerabisa nkola mulimu gwange walondabeko ku misango gy'abekkololo ndi mujebaka jansi kuba ndi wagete gwanga lyonna President Museveni yankwasa gwanga lyonna naoyita ba RDC bonna n'abagamba bakwasiza omwana wange saasala mulimu exactly nze erenjigame era bw'oba omwana gwe bayita ng'olina omwana gwe bayita Zulaiha kyusa erinnya oba nga bukyali aleme kutta kaalya ye ayambe omwana we nga bukyali ekyo kikolimo okuva mu Quran. Yes, oyono ye mukyala Jennifer Nakangubi full figure kansubire mumwerabiddeko nno muwamanyi nnyo mu nsonga zino eza Haji Ali okuva we zaatandika yeewaayo y'omu ku beewaayo okubeera nga bayirawo Haji Ali omubiri okubeera nga tebalekulira sayidi ya Haji
Ali era abaddewo from day one ng'agezaako okukola kyonna ekisoboka okulaba ng'ate munnange Haji Ali afuluma. Ku nsonga z'awadde ezireetedde Zuula ebizibu ennaku zino y'ensonga ey'okubeera nga Zuula yavaayo ku interview n'akwata Quran n'alayira nti ye tali mu kuwaayiriza Haji ebyaddala. Haji yakwata omwana nga bigambo bya Hajjati Zuula nga ne Quran agikutte agiwanise mu bbanga. Quran kitabo nno kya muwendo, kitabo kya kitiibwa, kitabo tekizannyibwako era kitabo tosobola kikwata n'olimba, otherwise embooka eziyinza okukubibwa oyinza okubeera nga ozeekuuliramu mulago. Kakati nno oyo nno Jennifer Fulufiga agambye Quran erabika yemu ku byasinga okuleetera Hajjati Zuula obuzibu kasita agikwata n'agirayirirako ate nga byalayira bya bulimba. Mwattu nno byandibanga bye bimuviiriddeko obuzibu ennaku zino okubanga ensonga zitandise okubeera nga zimwefuulira, okubeera nga buli watambulira atambulira mu ddinaayo, abantu baagala kumugajambula. Ebyo byonna ye Jennifer Fulufiga agamba biva ku Quran omukyalo ono gye yawanika n'abeera nga agirayirirako ebirayiro eby'obulimba. Quran abagimanyi tezanyirwako, tesaagirwako, tosobola gikwata ate n'oyogera bulimba, otherwise poziko ng'onoonya mbooko za bwereere nga Hajjati Zuula kyalimu kati. Bigambo bya mukyala Fulufiga kansuubire mu byewuliriddeko. Nze mbadde sirabanga ku Fulufiga ng'ali siriyasi mu nsonga yonna. Ensonga yagiremedde kutuze tumulaba mu nsonga naye eno y'ensonga ali very very much serious era agiremeddeko okufuba okulaba nga Haji afuna obwenkanya. Ye bw'agamba tibamusibako emisango gy'atazza. Olaba omukyalo ono alemeddeko ate nga byonna byayogera alaga tasasulwa, yandibanga munnange bw'atyo ali ku kituufu. Yandibanga ali ku kituufu. Fulufiga olaba alemeddeko, olaba ayeewo mubiri gwonna. Omukyala yandibanga ali ku kituufu. Kyategerekese Haji agenda beera nga akomezebwawo ennaku z'omwezi 18 era omwezi guno gwe nnyini awo we tunaategeerera oba ddala kooti beiro okusaba kwabwe yamaze n'ekukkiriza Haji abeere ng'awoza ng'ava wabweru oba yakuganye. We tugenda okubeera nga tumanyira buli kimu era nga updates zonna tujja beera nga tuzikutuusaako butereevu wano ku Jika Media. Ekyewuunyisa n'abamu ku babadde basinga okubeera nga bapika ekintu kino batandise okukkakkana. Abasinga ku mmwe mwalabye Ssenga Kitone okusinziira ku ngeri gy'abadde ayogeramu emabega n'engeri gy'ayogeramu kati. Ekyamazima omuli akaliro kammwe kamutuddemu. Ssenga Kitone abadde bamugoberera ennaku ezo emabega abadde ayogera nnyo, simanya Haji kino, Haji kiri, Haji kino, Haji kiri, naye kaakati essaawa eno bw'owuliriza ebigambo bye ayogera kimu nti tusaba justice. Haji bw'abanga ye musobya asibibwe, Haji bw'abanga si ye musobya ateebwe afune justice, then bakwate oyo yasobya ku mwana abeere nga asibibwa. Kwegamba mwamutaddemu dda obwandastanding be bamu ku baatandika nga bayina omuliro gwe bataddewo ogw'amaanyi nga basalira Haji omusango nga tebannaba kumanya oba bituufu oba si bituufu, naye oluvannyuma lw'abantu ab'enjawulo okuvaayo ne babalabula ne babagamba nti mmwe Ssenga Kitone singa bukya ku makya omusajja oyo n'ateebwa ne kizuuka nti Hajjati ye mukyamu, muliddawo obusungu bw'abantu. Kati oluvannyuma lw'abantu okutabukira Ssenga Kitone mu ngeri bwetyo, Ssenga Kitone batandise okusala eddiiro mpola mpola nga bw'okiwulira. N'omukyala Zubeida naye mumujjukira bulungi, yatandika ali ttiimu Hajjati naye kati yavuddeyo naye n'akakasa titakyalina ttiimu, ali awo makkati naye alinze kkooti ki kigenda kuvaayo. Kwegamba bagenze baddamu obwandastanding mpola mpola nga bw'okiwulira, naye katulinde tulabe wa gye binaggweera. Hajjati abantu batandise okubeera nga balekulira sayidi ye, abantu batandise okubeera nga bamuvaamu, n'abatandika nga bamuwagira, abalala badde bazze mu olutalo baluzze makkati kwegamba tebalina sayidi, ate abalala bazze ku ttiimu Haji
ali katulabe wa gye binaggwera. Fave updates tujja beera tuzibatuusaako butereevu wano ku Jika Media. Nyongera okujjukiza tubadde ku Jika Media era nga gwe wenna atanaba kulabika nga osubscribinga genda maaso subscribing olikinge okommentinge ate era osharinge. Tuyala kutandika on notification bell yo butereevu ojja kubeera nga ofuna notification buli lwembeera nga nkutereddeyo video empya. Nakugamba usanga kalango nawuna toka skippinga kubanga engeri gyonza okulabika nga ate munnange osupportingamu emirimu gyange gino. Kwata omukigalo butere video no kubeera nga ogimperedde like mwabatulabira ebweru w'eggwanga kosana mmwe abatulira waka mu ggwanga Uganda. Nyongera okwebaza timwebale nnyo mwebalire ddala temujjanga okwo omukama abampeera ekyo kyennyini kyemusingira ddala okwagala. Kale wekumire ku mukutu likinga commenting endowooza yo butereevu mu comment section. Bwobanga olina kyonna kyotuwabulamu osobola obeera nga butereevu okiwandiika wansi awo mu comment section tujja beera nga tukiteeka mu nkola. Kale munzikirize mberekereze akuume atakumira mpeera mweraba.